Omulabi waffe ku mikutu gyaffe eja CBS radio, CBS FMUG, tukwaniriza ng'olwaleero nkuleetedde Dr. Samuel Kazibwe. Ono nno agwa biti bingi, naye ng'okusinga oyinza okugamba nti byonna ebiti byagwamu bimufuula omukugu mu kisaawe ky'amawulire, kubanga agaweereza, akyagaweereza kyokka ng'ate era yagakugukamu mu kugasoma ate era ng'agasomesa. Era olwaleero tumukuleetedde nga tugenda kunyumya ku nsonga ya Ukraine, naye mu buufu obw'engeri amawulire gye gakuttemu ensonga eno oba engeri gye gakuleetera ensonga eno. Wazzeewo ekifaananyi nti engeri gy'olaba olutalo luno lusinziira ku mikutu ki egy'amawulire gy'olaba, era ng'awo wennyini mu buufu obwo mwengenda okusabira dokita akulamuseeko era atubuulire oba ddala ddala omukutu gw'olaba gwe gusinziirwako gwe engeri gy'oba olaba olutalo luno. Dokita, tukwaniriza. Neyanziza nnyo n'abatulaba mwenna mbalamusiza ate era mbaagaliza puroguramu ennungi. Weewaawo. Dokita, olutalo luno okuva lwe lwatandika mulimu endowooza nti amawulire agasinga galuleeta mu ngeri ya kyekubira. Amawulire goyinza okugamba nti Anglo American News galabika nga go agawagirirwa ddala oludda lwa Ukraine, wadde nga gavumenti zaabwe tukimanyi ffenna ziwagira Ukraine. So nga ate era tuwulira nti mu Russia amawulire mangi oba emikutu mingi jaggaddwa, waliwo n'etteeka eryaleeteddwa eryawaliriza aba BBC okubeera nti nno basibamu engugu zaabwe nga bagamba nti oyinza okuwandiika wano ekintu ne weesanga emyaka 15 ng'oli mu kkomera. Oyinza okugamba nti ku mulundi ogusoose mu konflikiti nga zino ti ate naffe ab'amawulire naffe tufuuse mawulire, era n'ensaba osigira abantu baffe ekifaananyi ensi ensonga eno engeri gy'erina ogirabamu. Kituufu nti olwaleero ku bigenda maaso mu lutalo olw'e Ukraine tulinga abagenze mu Cold War. Nti Cold War oyo n'atuuka n'emikutu gy'amawulire, ng'emikutu ku njuyi ez'enjawulo ekisooka emikutu gy'amawulire gyasazeewo buli omu oludda kwali okusinziira bw'asaka ne bw'afulumya. Era bw'otunuulira amawulire nga gafulumiziddwa ludda lumu oyinza okulemwa okutegeera ekituufu ekigendera ddala mu maaso mu ddwaniro mu nsi eya Ukraine. Kakati kino si kipya mu by'amawulire. Omuntu yenna asomye ebyafaayo byago akimanye nti si kipya. Mu mawulire tulina values ze tutwala nti nkulu: objectivity, neutrality, truthfulness. Ebintu ebyo tubitwala nga bikulu, naye ne bwe bisigalawo waliwo ebintu ebirala ebisobola okukosa amawulire bwe ganaafaanana, facts ne bwe ziba nga zisigadde nga bwe ziri, bye bivaako kye tuyita framing, era ne kivaamu ne kye bayita framing theory. Ne wabaawo theory endala gye bayita agenda setting theory, kubanga yadde mu ideal situation tuga nti munnamawulire ayina okugenda okusaka eggulire ye yeefuula atamanyi birala bigenda mu maaso, nti nawe abafumisa omuntu w'ekisonga omusaayi guyiika gwe kuba kifaananyi tomuyoolawo kumutwala mu ddwaliro, toteekamu feeling. Eyo ye ideal situation. Naye mu mbeera ey'obuntu oluusi kiba kizibu, era olabye bannamawulire bangi okwetooloola ensi nga atadde kamera ku bbali ate n'asitula ali obubi amutwale mu ddwaliro. Waliwo eyalabika wano mu kwekalakasa kwa wano yali mu wa Red Cross. Waliwo ne munnamawulire nga omwana mwama kwekalakasa kwali Makerere awo era n'amutwala. So kakati bw'obeera omuntu ali strict ku ethics za journalism, ekyo nakyo kikyamu, gw'olina kusigala ku mulimo gwo. Biri ebirala ebigenda maaso
oleme kubifaako. Naye mu nsi gye tutambulira ya bulijjo ebintu ebyo bizibu okwewala. Era ezimu ku theories z'amawulire ezasooka enkadde ze tuyita normative theories of the press mwe muli libertarian theory. Mu libertarian theory bannamawulire balina okuweebwa eddembe okukola bye baagala nga tebalina yadde kukugirwa kwa kika kyonna, kubanga endowooza eyaliwo mu myaka gya 1500 kubanga jjukira nti bizinesi eno ey'amawulire yafuna nnyo ettutumu printing pressing ezuuliddwa mu myaka gya 2000. So mu myaka gya 1500 mu Bungereza n'awala libertarian theory eno nefuuka ya ttutumu ti ab'amawulire tubaleke babe nga tebalina abakuba ku mukono, kubanga endowooza yaliwo yali nti buli munnamawulire ekigendererwa kye aba ayagaliza nsi ye kirungi. Kakati ekyo kikyukamu katono Ssematalo owookubiri bw'abaawo emikutu gy'amawulire ku njuyi ez'enjawulo ne zikozesebwa okulwana olutalo. Adolf Hitler n'ekibiina kye eky'abanazi mu Germany bakozesa bulungi nnyo emikutu gy'amawulire okulaga Abajamani nti kye baaliko kye kituufu, era ne babatwala mu lutalo nga bakkiriza. Bakizuula luvannyuma nti omusajja yali abatimbye ebbula ng'akozesa emikutu gy'amawulire. N'emikutu gino emirala nagyo bwe gityo bwe gyakola, Abamerika ne bakifunamu essomo, era mu kukifunamu essomo baateekawo akakiiko kalamba. Akakiiko ne kakola okunoonyereza. Okunoonyereza okwo ne kuvaamu alipoota eyawabula gavumenti ya Amerika ne bannamawulire mu Amerika, era yeevaamu kye bayita social responsibility theory, nti yadde basaanye okulekebwa okwetaayo okukola emirimu gyabwe ne basaanye ate era bateekebweko n'obuvunaanyizibwa, kubanga tukirabye nti ku mirimu gye bakola waliwo forces oluusi ezijja ne zibakaka ne zibaweta ne zibajja ku mulamwa, kubanga ekyo nakyo kisoboka. Kakati ekyo kikulu nnyo erife ab'amawulire okutegeera nti ensi ab'amawulire mwe bakolera teringa vacuum, it's not a bubble, nti yeeyawudde ku nsi endala erimu factors empitirivu ezikosa production y'amawulire. Era ng'emu ku factors ezisinga obukulu gye bayita political economy of the media. Bakagezi mu nnyumba y'amawulire bangi abagiwandiiseeko. Robert McChesney yagiwandiikako mu kitabo kye ekikwata ku by'amawulire n'ebyenfuna. Bw'osoma abawandiisi nga Noam Chomsky ne Edward Herman balina ekitabo kye bayita Manufacturing Consent, nti emikutu gy'amawulire gisobola okufulumiza amawulire okuyiiya okukaanya ng'ekigendererwa kukyusa ndowoozayo. Gwe n'olowooza nti okola rational decision naye nga byolaba okuva mu buto oba byolabye okumala emyaka 10 bye bikuleetera okusalawo bw'otyo, gwe n'olowooza nti kuno kutegeera kwange, naye ng'emikutu gy'amawulire gisobola okuteekateeka okulowooza nga bw'olowooza. Kakati ebyo n'ebyafaayo mbijjeeyo okulaga abatugoberera wano nti kye tulaba mu lutalo lwa Ukraine si kipya. Mu lutalo lwa Iraq twalaba CNN n'emikutu emirala nga zigenze mu embedded journalism, ne bafulumya ne za alipoota nga bakulaga nti Saddam yayina ebyokulwanyisa muzisa byalo, ekyamazima nga bakimanyi tebiriyo, naye nga bakimanyi mu kiseera ekyo tyomu ku bannannyini ba CNN ate era yali omu ku baweesa ebyokulwanyisa ng'era be babiguze eggye lya Amerika. Kakati ensonga ya business eri ya political economy nayo neeyingirawo. Awo wennyini ku embedded journalism sisobola kubeera nga nagenze nange ntambula n'amagye ga Amerika naye nga amawulire gempereza report nga ziri independent tebasooka gayitamu. Bali tebajja kuyita mu mawulire go, naye gy'ogasindika okugasunsula yeri abasunsuzi abatuula ku management erina okuteeka mu nkola ebigendererwa by'aba shareholders. Kati oluusi management si yeekuforcinga n'okusalawo story bw'enaafaanana. Ne audience nayo factor mu political economy, kubanga audience ki kyeyagala. Kati bwe tugenda mu lutalo luno olwa Ukraine ensi zeesazeemu nti America ne banywanyi baayo bali ku ludda lumu, so ne audience zaabwe zirina amawulire ge zaagala okulaba
nga buli lwoyogera ku Ukraine abakubiddwa bomu ogamba bambi bolete kikonta nabag eyo audience bate kwagala mu kiseera kyekimu ne Russia ne China kubanga nazo zirina oludda mawulire gano era bw'osoma emikutu egy'oludda olwo nabo sitole bwe bazikola bakulaganga in fact bo kino tebakiyita na lutalo. It's not even an invasion for them. It's a special operation. Ti yazze kubaako balabbayi batujju bagolole tumba bw'amala bagolola addeyo era mu mikutu egy'oludda bw'okyusa ekigambo ekyo era audience ejja kuvaako. So olina okukimanya nti ab'amawulire embeera mwe bakolera erina factors ez'ekikabu ekityo ezikosa layini yonna eya production eya content wabula mu byonna ekibadde ekikulu mu bbanga lino lyonna nti ng'emikutu gy'amawulire gisobola okukyusa engeri gye giframinze story ne facts ne zitera okusigala nga facts ne zisigala nga facts naye story ng'esobola okubeera framed okutuukana ne audience interests oli gy'aweereza. Kakati ekimu ku byenjawulo ebize mu lutalo luno olwa Ukraine kwe kulaba nti nga nekya facts okitadde ku bbali mu lwatu bannamawulire bangi bayitidde n'okuyitira ku mikutu mingi nnyo abadde agobera olutalo luno mu wiiki ezisoba mu 2 asobola okukkaanya nange nti bannamawulire bangi ku mikutu mingi bayitidde n'okuyitira mu bigambo ne balagira ddala obusosoze n'oludda mu ngeri gye basaka amawulire gano nga munnamawulire ombu yatuuka noga nti bannange luno olutalo lwendi mu kubannyonnyolako era lwendi mu kubalaga soogera ku Afghanistan soogera ku Iraq bano njogera ku bantu bazungu bannaffe bagunjufu kakati ku mukutu omulala gwali gweyo Bufaransa oyo naye yakakibwa n'okwetonda oluvannyuma kuganga nsobye esusse we yandikomye kubanga twogedde ku CNN mu lutalo olwa Iraq yadde bali mu embedded journalism naye ate tebaatuuka ku ddaala lino naye bano oli yeesimba bwantogo ku TV kati munnamawulire omu wa mukutu gwa Bufaransa naga nti bano betwogerako balina n'emmotoka nga ze tuvuga ne mu mayumba basulanga mu gaffe enjawulo eriwo nti bali mu kubatta nolwekyo abatavuga motoka ziringa zaffe bo ne bwe bafa. So kakati ekyo kyekyenjawulo ekibaddewo mu lutalo luno olwa Ukraine era nkakasa nti kigenda kubaamu ebyokuyiga bingi eri amawulire ebyokuyiga bingi nnyo eri emikutu gy'amawulire kubanga ekisooka ekikulaga nti ebyokuyiga bijja kubaawo emikutu egifulumiza statement ez'olwatu ez'ekika ekyo mingi nnyo gikase bannamawulire abo okwetonda mu lwatu kubanga tulina okukkiriza nti waliyo values ezitambulizibwako omulimo guno ze tutalina kuvaako bwe twesanga mu kusoomoozebwa ne wabeerawo abavudde ku mulamwa tekitegeeza nti values ziba zivuddewo kyekirwaki abagoberezi ba Kristo n'abagoberezi ba Nabbi Muhammad buli kaseera buli wiiki tugenda mu masinzizo ne twenenya ne tusaba okwejjusa bwe tukola ebibi tekitegeeza nti tutambule embufu nti kaakati kyekiseera kati tutambulire mu kukola ojjukira n'omanya nti ekituufu kirina kuba kino ekituufu olina okujjukira nti kiba kino n'olwekyo ndowooza nti nawano waliwo ebyokuyiga bitirivu kubanga kugaye nti bo Abamerika bwe baamala okulaba ekivudde mu ssematalo owookubiri baateekawo nakakiiko kalamba nga gavumenti yekataddemu ssente ne kavaamu gye tuyita social responsibility theory theory enkulu nnyo egobereddwa mu mawanga mangi naddala bw'otunula kye bayita self regulation ey'amawulire yeesigama nnyo ku theory eyo eya social responsibility ate bongo gyeko ekyo ekya ssematalo owookubiri kubanga ne mu lutalo lwabwe olw'omunda American Civil War era kyali kirabise ng'emikutu gifulumya amawulire ku lutalo okusinziira ku ludda kirugwa owagira beewagguze obeera otya mbukiikakkono n'ogamba nti naye ab'omu Maserengeta batuufu okusigaza obuki
okwekutula oba n'okwekutula kubanga ekyali kisinga okuba ekibi mu lutalo nti abantu b'omu bukiikaddyo baali bagamba ffe twagala twekutule ne Amerika tugiveemu tewali yatukaka kugibeeramu twajja tweyagalidde kati tugikooye katugende tukole amawanga ageetengeredde. So ndowooza nti ekimu ku byokuyiga ebikulu eri emikutu gy'amawulire gino nti newankubadde ekigendererwa olina okutunuulira interests za audiences zo n'environment mwoli mu cooperatingira, naye ekimu ku kiyimirizaawo emikutu gy'amawulire ye trust oba obwesige abantu bwe balina mu mikutu gino nti osobola okufulumya ekintu ekyesigika nti stories okumala ebbanga ddene zibadde zisobola okubeera framed different ne facts ne zisigala nga facts. Kakati facts nazo bwe mutandika okuzivaako musobola okuleetera abantu okujja confidence n'obwesige mu mawulire. Facts oyogera kuziriwa ekyokulabirako waliwo emikutu for instance Ukraine yo bwefulumya egamba twakatta abajasi balasha omutwalo gumu 12,000 naye omukutu bwe gumala okureportinga nti Ukraine kyegamba ekyo ne gugamba naye ababaddeko verified tugeze Red Cross yo bemanyiko tugeze bibali 405 Russia naye ine namba yayo facts obeera zijjayo bulungi. Kakati facts mu reporting ziri relative. Government ya Russia bwegamba nti tukakasa abaserikale baffe abakunokkiriza mu 5 be bafudde. Gwe ow'amawulire tokyeteekako nti abaserikale abakunokkiriza mu 5 aba Russia be baakafa. Statement eyo giteeke ku government ya Russia nti ekyo kyegamba. Eyo bwegamba. Ukraine bwegamba nti ffe be twakatta aba Russia basoba mu 3,000. Statement giteeke ku Russia. Tobeeranga gwe yagenze n'obala. Gwe ky'olina okweteekako kyekyo ng'okoze independent investigation ng'omukutu. Kati ate independent investigation tesobola ku happening in real time kubanga bano batuuzizza press conferences zaboogedde egguliro olina okulibuulira abantu nga bwe libadde. Kakati gwe ky'olina okukola omukutu gw'amawulire obuvunaanyizibwa bwe balina nti beyond official statements musobola nammwe okgenda okunoonyereza ku lwammwe ne mufulumya alipoota ezammwe ne bwe zitafuluma kati ne zifuluma nga n'olutalo luwedde ekyo nakyo kikulu kiba kya buvunaanyizibwa okufuna conclusion ne closure mu nsonga eyo. Naye ng'olutalo lukyagenda maaso tewali mutawaana mu kuga nti yo Russia alipoota yayo egamba bweti naye eya Red Cross eri bweti eya Ukraine eri bweti tewabeerawo contradiction kasita okola attribution. Obuzibu we buba gwe kuddira oli kyakuwadde kyotasobola kukakasa ate n'okiverifyinga kwegamba n'okifulumyanga ge mazima ag'enkomeredde nga ate okirinaako buvunaanyizibwa. Naye lwaki olina eddembe okukifulumya mawulire kubanga akikuwa ayina level of status confer eno government ya Ukraine eri government ya Russia kino kitongole kya Red Cross obuvunaanyizibwa bwakyo mu byentalo ne mu kuyamba abatalina mwasirizi bumanyiddwa okwetoloola ensi. So engeri kati gy'okozesa ebigambo n'empandiika y'amawulire ebeera nkulu nnyo abantu okusigaza obwesige mu kyokola mu kiseera eky'olutalo. Naye ng'ate olina okukkiriza nti mu biseera ebimu mu biseera by'entalo amawulire nago galina we geesangira mu kusoomoozebwa nga kankuwa ekyokulabirako mu lutalo olw'abatigure nti abatigure balwana ne gavumenti ya Ethiopia. Ogenda kubayita abatigure beewaguze bayeekera oba batujju kubanga gavumenti ya Ahmed Abiy ebayita batujju. Abatujju tekibeera abatujju gavumenti zikikozesezza nnyo okujustifyinga nti ono gwenwanyisa talina wadde ene justification kwegamba ayise bonna boyinza okugamba nti kati nwana na muntu okuba omwewaguze osobola omukkiriza talina ensonga n'omutujju obeeranga agamba nti ono neemumbeereza obuntu bulamu yasukkamu naye kati bw'omuyita omwewaguze ndaba tewabeera buzibu. So ani ayina okusalawo nti munnamawulire ekibinja bwe kiti kiyite ekibinja ky'abatujju awo wennyini analysis eri objective funa emikutu ebiri nga gikontana ogigoberere enkya n'eggulu kubanga era ojja kukyegeneza nti jjo
facts batera okuzisigala nga bazikuuma zezimu bazireseewo naye ne ba twisting engeri story gyeri framed nti omukutu ogw'Erussia oba ogw'Ebungereza gujja kusigala gukugamba olutalo lwaba luseewo ng'ogwokubiri guggwako mu Ukraine naye kye batajja kukaanyaako Russia kye yakoze kulumba oba kujja kwetaasa invasion oba special operation kwa special operation oba ozze kwetaasa kakati ab'e Russia bajja kusigala bagitunuuliranga special operation kwetaasa kakati abawagira Ukraine n'abalala bo basigale nga bagitunuuliranga occupying force nga an invasion ndowooza nti ku muntu yenna ali critical ekyo tekikulemesa kusigala ng'omanya ekituufu kubanga fact yeeba esigaddewo kakati kino oli ku level 2 y'amakulu ga bigambo naye nga level 1 basic fact esigadde nga bweri kwa kati bw'olaba ku muwendo Russia gwe yafulumya Russia bwe bagwogerako ne mu kuludda luno bwe bagwogerako Ukraine n'abagiwagira naye bonna ne bakola attribution nti luno si lupapula lw'e Moscow lwe lwafulumiza be omwogezi wa ministry y'ebyokwerinda yakuwadde kino ndowooza nti ekyo kikulu era kiyamba emikutu gy'amawulire okusigala nga gisobola okwesigika kakati era waliwo n'ekya amawulire nga bw'ogambye mu agenda setting nti okusalawo engeri ensonga gye ziba zitambulamu nti waliwo emikutu gy'osanga nga giwagira oba gidefendinga ekyo nti America ensonga yandi gyesonyiye ofacing ferro nuclear power nosanga abalanga bagamba nti omusajja mumulekeredde bamukube osuubira nti amawulire gano gonna kumpi ogasanga ludda lwe lumu ne buli omu alina engeri gye yandyagadde gavumenti ye okukwatamu ensonga olowooza kijjayo level ya demokrasiya y'eggwanga kubanga nyinza okugamba nti mawanga agamu olutalo bwe lubalukawo nogeza okulaba nti nno okuvuga engeri gye wandyagadde ensonga ekwatibwemu kibeera kimenya amateeka for instance ekirala kyendabye nti Russia omuntu wandibadde tosuubira nti Russia ogenda nakulaba ebifaananyi ng'abantu bakwatibwa ku nguudo olw'okuba yeekalakasa kute ekipande nti olutalo sirukola ki sirwagala olowooza kijjayo level ya demokrasiya ebeera eri etya kuba tuyinza okugamba nti Russia erinamu demokrasiya amumunya wadde siyo yatuukiridde of course olina okukkiriza nti Russia mu bintu bingi byezeekola ne bw'ogamba nti Putin yakozesezza omukono ogw'ekyuma era ojja kukkiriza nti eddaala lye lya wagguluko ekitiibwa kyassa mu bantu kineneko okusinga mawanga mangi agakyakula gyosanga banakyemalira oba oyagala oba toyagala kubanga kankuwa ekyokulabirako nti Putin bwe yali ajja mu lutalo luno yakitwala nga kikulu ekisooka okujja ku TV y'eggwanga annyonnyola abantu lwaki bagenda okugenda mu lutalo ninga yali asobola okujja nga tabanyonyodde era tewali kye bandimukoze oba nannyonnyola nga amaze kujja ne bw'atandi bannyonnyodde amaanyi Putin gaalina ogazaayo ku bali abaali mu Soviet Union kuba musikidde bonna bukya Soviet Union egwa tewali yali abadde nago naye yakitwala nga kyabuvunaanyizibwa annyonnyole audience ye agende mu lutalo ndikkiriza nti ensonga gyaliko nkulu teyakomaawo n'asalawo okuyita mu processes eza ssemateeka wa Russia nti ne mu parliament ekiteeso kino kiyiteyo ekirala nti abantu abalesse ne beekalakaasa towulidde bikumi na bikumi battiddwa kubanga bazze okwegugunga abakutte n'abateeka buteesi mu makomera mu mbeera endala mu nsi endala oba wandibadde owulidde emirambo egifudde mbeera ya lutalo tekukyateesa kubanga gyakulaga nti an existential threat therefore yandibadde ne justification egamba nti omuntu yenna atwesimbamu okolera bali yandibadde atwalibwanga na alidde mu nsi ye olukwe tebannavunaanibwako na gyakulya mu nsi yaabwe luku
ekirala bw'otunuulira enkwata gyakutta olutalo lwa Ukraine yanjawulo ku ntalo zalwanye ng'ekyekiniya nti olwale tukyayogera ku muwendo gw'abantu abasoba mu 500 naye nga bomu zitulika kumpi buli ddakiika eyita so ekyo nakyo kikulaga nti waliwo obwegendereza mu bikwekweto bye byali mu kukola mu nsi eya Ukraine. So okudda mu kibuuzo kyo nti ekyamazima bino byonna n'olutale engeri gye lutambuddemu bw'olwetegereza ne weefumiitiriza oba owagira Putin oba tomuwagira ojja kukkiriza nti ekifaananyi Western world kyemutaddemu si kyafaananira ddala mu lutalo luno. Kakati bw'ogenda ku ludda olwa Western world gy'oyogeddeko nti views ne opinions okubanga zaawukana ku lutalo of course tekyewuunyisa nti kubanga mawanga gano ensonga ekwata ku byokwerinda public good buli omu akiinako omukono era kikubaganyizibwako ebirowoozo ku buli muntu era emikutu gy'amawulire okuvaayo ne giwa ebirowoozo kye bayita editorial opinion n'okusalawo nti mu kusaka eggulire lino eno ye layini gye tujja okugoberera era tekimenya mateeka ga ethics za journalism kubanga mu biseera eby'okusoomoozebwa omukutu gw'amawulire bwe gutavaayo kulambika guba gusudde obuvunaanyizibwa bwagwo abdication of one of your cardinal roles mu mulimu guno kubanga ow'amawulire olw'okuba bizinensi gy'abeeramu emuleetera okusisinkana abantu abasinga okubanga be bamanyi b'ensonga ekiti kyabeeramu kyawukana ku ky'omuntu omulala omusuubuzi oba omulala so abeera knowledgeable ku nsonga nnyingi therefore bwabeerawo akatubagira ak'ekika ekyo n'atawa kuwabula kukwe aba asudde obubonero eri abamugoberera nga balaba TV bawuliriza amawulire ku radio oba okusoma olupapula ekya opinion eyo oba enaagobererwa oba teegobererwe ab'obuyinza ekyo kirala kubanga gwe w'amawulire ekikwatako kukyanika so si kukiteeka mu nkola obwo si buvunaanyizibwa bwa bunnamawulire naye buvunaanyizibwa bwo nti waliwo conflict y'ekika kino tulowooza nti eno y'enkola eyandikwatiddwamu era omukutu gw'amawulire gusobola n'okusalawo nti ffe mu kusaka amawulire ku nsonga eno y'editorial position tukkiriza Russia be basaatuusi ekyo tekirina we kikontanira na principles z'amawulire n'omukutu ku ludda lwa China ne Russia gusobola okusalawo nti ffe mu opinion yaffe Russia eri mu special operation era framing ya story nebanga efaanana bwetyo obuzibu bwe buba kugenda ku basic facts ate nazo ne zibeera twisted. Dr. nga tumaliriza wayogedde ku nsonga y'Abafirika obutafaayo ffe kuwanga kifaananyi ekyaffe tetwefiirayo ffe tubeerawo nga tuli ba spectator tuli balabi mu nsi ne ku nsonga ezaffe tubeera balabi emirundi egisinga olweba otunuulira olina emikutu nga bw'oba oyogera nti ogo nti mbazungu otunyira Omungereza alina BBC ye Omumerika alina zi CNN abawalabu ne Asia bavuddeyo balina Al Jazeera Abafalansa balina CFI Omufirika talina mukutu gutunda kifaananyi kyoba mawulire nti bwe mba njagala amawulire ga Africa nga ga generating d'Abafirika bannaabo tetulina actually ndoza close gye twandibadde tulina yandibadde South African Broadcasting Corporation naye nayo si eri eyedda ekintu kino oyinza kiteeka ku ki bulwa lya nsimbi gavumenti zaffe tezifaayo kutunda kifaananyi kyaffe obuzibu buli kukinga Abafirika. Karl Marx yakyogera mu 1888 mu Communist Manifesto yali yatulaba dda oba jeno yalaba ebiriwo n'amanya n'ebiribaawo Karl Marx bw'osoma Communist Manifesto agamba bw'oba oyagala balance of power noonya obugagga kyekyo lwaki ayogera ku kye bayita proletarian revolution
kati bali ekibaleetera okutunga emikutu gyoyogerako sina gya gavumenti kino sagala na kukiteeka ku zi gavumenti emikutu gyoyogerako mu west ne mu east si gya gavumenti gy'abantu ba bulijjo era ne factors eziba influencing nga si za gavumenti za byanfuna survival ya businesses zaabwe so kakati Africa ne bweba eyagala okusoomozebwa kw'ekyalina kwa capital kubanga South Africa wadde very good example nti eyina emikutu bw'otandika okugyetegereza ku lutalo ojja kulaba nga gigezaako kuwa ekifaananyi ekiri afrocentric si kya east si kya west si kya Russia si kya America n'abanywanyi baayo ddayo mu bunafu bwa SABC bwonna ekyo kifaananyi bw'ogyetegereza ojja kugiraba genda osome Mail and Guardian ogigoberere goberera independent ye South Africa otunuulire ne framing ey'olupapula luno naye ky'olina okubasaasirako nti capital waabwe yenkana atya bw'obageraageranya ku zi BBC ku zi CNN ku mikutu gye China ku mikutu gye Russia kubanga kati eddaala lye tulimu lya culture war bali basobola okuleeta emikutu gyabwe ne giba nga gisobola n'okulabwa Uganda nga kyenkana toyina kyosasudde naye okulaba SABC kuba yo tejja kuteekamu kubanga bo bali balina ne we bateeka nga tebagenda kufuna in monetary terms era kyembadde ngenda okubuuza bw'ogambye kubanga ensimbi bazirina bali mu culture osobola okulaba CNN wano ng'otaddeko ka free to air togenda kulaba SABC obwongo bwo bwagula obwongo bwo bwagula kiteeketeeke kigenderere because they have capital lwaki ekyo bakikola nti kastamalo okukuba CNN kampuni ensogozi y'omwenge oba ekola soda eyina influence okwetooloola ensi yonna nga yeetaaga akatale k'ensi yonna ejja kuteekako akalango ka seconds 15 ku CNN ku Al Jazeera oba okasasulidde ensimbi empitirivu kakati mu lutalo luno abalala abaali balekeddwa be bawalabu bo beerwanyeeko kata yaleeta Al Jazeera ne kati Al Jazeera kyeta kuyambira mu lutalo luno nti yakwataganye ne zi west Al Jazeera teyawukana nnyo n'Abamerika batambulirawo kakati framing ya stories ziri mu nkola y'emu so kye tulina okusooka okwerwanako mu Africa mu bizibu byaffe byonna kulwana kukola Karl Marx kyayita proletarian revolution tuve mu peasant class tudde mu middle class n'okudda waggulu kitegeeza nti ne entities zaffe zonna oba mikutu gy'amawulire oba n'ebirala gijja kuba gikuze nga giyina capital nga gisobola noga nti naffe ne mu America ne bwe tuba tetuyinaayo katale ne tusobola okubeerayo ne balipoota 10 ba correspondents 10 nga balipotingira omukutu ogw'e South Africa oba omukutu ogw'e Uganda kubanga tuli mu kulwana na global influence balipoota be basindika bonna n'obasanga bali wano mu Uganda ba foreign correspondents sometimes it doesn't make business sense for those companies but it is fighting for global influence naye n'ensimbi bazirina kati ffe nga tukyalwana na kunoonya na kyakulya abantu butasula njala mu lutalo luno tuba tuyina kusemba tufuuka ba spectators bali kye basooka okulwanako abawalabu era ekyo kye baakola titugenda okuyingira emyaka egy'ataano nga nabo bali mu bannamba lujegangaffe ne bagamba nti ekyobugagga kino ekyamafuta kye tuyinza kikozesa kitya okutugaggawaza bwe kyamala okubagaggawaza kati basobola okukola buli kye baagala bwe baali batandika Al Jazeera nga bagenda okugula omukutu ogw'oluzungu buli munnamawulire gwe baali baagala ku TV y'e Bulaaya baali basobola okumufuna era abaagaana nga Quest yabagamba bugambi nsonga bbiri lwaki sisobola kubakolera ndi mu Yudaaya ndi mu bufumbo bwa bikukujju naye nkimanyi values ezo zijja kontana nga nzize naye nga kubya ssente teyatawaana na kwogera kuba bo ekyo tekyali kizibu so Abafirika lino somo kiyinza kino obutatuukibwako mu mugigi gwaffe kiyinza obutatuukibwako mu mugigi gw'abaana baffe naye tulina okumanya nti ebyo bye bimu ku bintu bye tulina okukolerera abawalabu baabikolerera kyekyo lwaki kati b'amaanyi Abachina baakikolerera kino kitandika Chairman Mao Ze Sematalo owokubiri
ng'amaze okuggwa mawuse tungungazi si kikadde nnyo bwe twogera ku mawanga ga bwoda bwe twogera ku myaka gya 6 kudda mu maaso kati Africa ffe ne tukkiriza okusigala emabega buli lw'osigala emabega nga muli baavu tewali kye musobola kubeeramu na ddoboozi lyamwanguka musigala mugoberera bugoberezi. President waffe mabega kawa abadde ayagala Africa ebeere ne permanent seat ku UN Security Council. Obwavu olw'okuba tetulina ggwanga lina nuclear weapon kwegamba mbwenkanya tetusaanidde kutuulayo. Obanga Germany ensi esinga obugagga mu Europe teyina kifo kyankalakalira mu UN Security Council. Africa kiki kyereeta okufunako ekifo ekyenkalakalira? Omulabi waffe emboozi enyuma eggweyokya mbadde Lukyams Joseph tujja kwongera okuleetera Dr. Sam Kazibwe ku mboozi bweziti nkimanyi bulungi naddala omuntu anyumirwa ensonga z'amawulire abayizi abasoma amawulire naye nnyini ate olw'okuba agasomesa nkimanyi bulungi nti agenda kufuna thesis nnyingi abaana abagenda okwesanga nga banoonyereza ku lutalo lwa Ukraine n'engeri bannamawulire engeri gye baluweerezaamu. Dokita ng'osibula olinayo ekigambo ekisembayo? Mpagaliza kiseera kirungi. Weewaawo Ssaabasajja Kabaka awangaale tusinkane beera ku mikutu gya radio CBS FM UG gyonna egy'oku mutimbagano. Tubaagaliza akaseera kalungi tuddemu tusinkane omulundi omulala Ssaabasajja Kabaka awangaale. CBS FM.